boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Jendi Ochali mu Uganda wabuze. Jendi ya Uganda. Onaddayo. Natera. Kikisende zakuweddeko ko Biswanka sente zina yaziridde tona naziddayo zigula tikiti. Ate tiketi ogula wanuwe? Wagula dda ekujjayo n'ekuzzaayo. Definitely. Abasama basinga bazzeeyo dda naye gwe okyali wano sikutegeera enze enviri ziwabana zeebweru lwaki tonnasiba mpya? Nze siri musama ndi muna Uganda. Nanti enviri nga zikulidde ku mutwe Panther olinga bana abakazi b'ekkalamojja. Nze njagala zirimu ebirabo. Ezo dread. Ni dread nga zikuzi zimaze emyaka 2 ku mutwe. Ozikuumye bulungi. Munnange engeri gye sina gwe neegomba sifaayo. As long as I'm fine. Wagamba oli mukazi mufumbo bawo tasobola kukuwa sente za mbiri naye abasajja b'ennaku zino. Oyina marriage certificate? Sinagitegeera nnyo naye Panther bane Panther osibyo kati soko tubulye ku lutalo ku gundi yo n'Ebiswanka kaba kati kyekiriko kyekikola amawulire gwe n'Ebiswanka bwe walinga eweru nga Kabiswanka kakwasa amaddu. Lwaki abantu nakulabye utabukaze utemumanyira nze lwaki mumanyira ngovuma basanyuka TV. Anti nze mawulire which is not good by the way to spread negativity, but it's okay because be bantu baffe betutambuliramu. Kale ensonga ya Biswanka yali etya? Gwogiraba otya? Nze nalaba nga mwekiisingo akana kakutte kakunyiga nengamba oyinayo ekifaananyi kyonna nga nywegera? Si kiisi naye nga mwekutte bwe muti muli mulaavu ng'olinga kewajjirira akaana ako okuva ebweru. Bw'otunuulira akavidiyo okwo gw'okavyuwinga otya nga ggwe? Neera mu baana bonna Panther wandituukidde ku baana abasajjasajja abakulu bakasuku beera watuukira wakakaana. Gw'okirowoozaako ki? Ekirungi nti Biswanka si mwana muto ate Biswanka musajja mulwanyi wa ntalo mukubi wa sabbaawa nze nali sibyalinako buzibu kwegaddanga ne Biswanka. Ondabidde ebbanga ki ku social media? Nkulabidde ebbanga ddene naye sikulabangako mu vidiyo na musajja. Kati lwaki gw'oyogera mbu nno something happened? Kati ate kitwa oli mukazi mulungi olabika bulungi olina akawata akalungi kafiga kati olya Biswanka kiba kibi gw'omuzaala? Sigwa mulaavu anti. Ate era yumbanga mweriddeko si kibi n'obutagwa mulaavu. Ate era ne wootunuulira vidiyo sigwa mulaavu. Kati kyali kitya omuntu agwa mulaavu yabeera ati? Gwe gwa mulaavu at your own risk. Nze sigwa mulaavu. Biswanka yagwa mulaavu ng'amanyi oli wa bulijjo naye. Kalabi kasajja kattu. Ko kali mulaavu kasajja kattu kumbe gwe si by'olinako. Sigwa mulaavu saagala basajja but I'm friendly to everyone. Kati bana bakufibako Omugambo batandikirawa. Ly'eggwanga lyaffe Uganda kati neetemeko omutwe. Buli omu alina okwogera ki kyayagala ne kyaba alabye. I go with it. It's not bad okwogera oli kyaba ayagala. And you expect those who are positive, those who are negative, bibaawo and biyita ne bimala ne bigenda. Nina kulabye wanyiize ngamba abasanyuka TV mumanyira ani saagala kumanyira nze. Ningamba Biswanka simulaba ningamba Panther temulabangako ng'ayomba olaba leero ayombi. Abasanyuka TV bamunyiizizze. Akabaata kibi nnyo omusajja omukulu okutuula ku TV erabibwa abantu abangi abakulu n'abato mutandika okuvuula omukyala. Nze I stand with women. Era ozomba. Saagala muntu avuula kitonde kikazi. But omusajja omukulu nga sina kyenkukoze nga sinavaayo kwogera kigambo kyonna. You start me.
you start a fight with me. It is really embarrassing and tekivoola nze nzekka naye n'abakyala abalala out there okitegeera kati nze sikkiriza kitonde ekisajja kyonna kunzivoola oba kuvoola mukazi mulala. I fight. Nze that's why I always stand with women. Nze mu Uganda saze kukola showbiz. Nazze kukyalira baana like kadama nkubidde Panther genda olabe ku mwana wange mu kyalo bwekiti. Right now yes nakava soloti. Lugendo luwanvu nambudde families z'abaana b'abakadama natimbyeko family name. We don't say all that. Lwaki TV teyogera ku birungi muntu byakola instead of okulaba akantu akapeninze ne bakoogerako. Nze sigwe gusoose okubeera kusanyuka TV. Okitegeera. Mirundi mingi. And I've never been in any fight or quarrel with anybody. Okitegeera. Nze sigwa mulaavu, siri mulaavu na muntu bwomu. Kabata ozengo ndaba emirundi n'emirundi abasajja basimbye line. Mbalaba wanongo bano basimba ne line ba. Nze ko omuntu n'omu. Si choosing nga. Nali manyi ogenda ne Pastor Mondo. I'm not ready. Ebintu bya laavu si bye bisooka mu bulamu bwange. Ebintu ebisooka mu bulamu bwange kufa ku bantu ababa banneetaaze. Ng'omwana oyo out lwaki wenvayo n'endaja nanti kadama ali mu kiyumba abona yeetaaga tiketi akakadde kamu. Nyamba ako onangireko ku TV yo gwakola show lwaki ogaana. Nenjagala n'okuwa ssente onangireko kadama ave mu kiyumba agenda kufa. Addala omwana w'omutwe wa myezi 5 gwe yaleka e Kampala. Naye gwe n'olaba ate ekibi kyesitakusasulidde nakusasulira gwe kyoteeka ku TV. Waliwo basasule n'essente bambi balange ku bakadama ne bagaana. I did it once because waliwo omwana yali agenda kufiira mu Dubai. Okitegeera nga n'enviri zaamukuunyuukako nembulwa amagezi nga nze era bana abanjagala ku media be banyamba ne tumununula bati balaba akantu akabi boke bakulembeza. When I go out there to look for Kadama's family to visit them and buy something small for their families, they don't talk about it. When I help poor kids, they don't talk about it. I came on social media to have fun. I'm a very stubborn person. When bank see me, the bank wagadde kabata ongamba Panther, come and visit me. Okitegeera nenkugamba we meet somewhere n'ogana nongamba come and visit me at my place and I come to your place. Nkuyita ogenda kujja nange wange nkyalireko. Munange bajja kwogera bingi bajja gamba era nawe wankwanye wansi. Angenda gana abakamera sijja kubiyamba abakamera. Mulundi gwange ogusoose by the way. Nze mbadde ku social media since 2020. Sina buzibu na muntu, sivumangako muntu, siddangako mu kamera. Nendaba omuntu nga wali akatambi akayise oba gwe kabato oba anyone. Nange nenkola live nenkutandika okuvuma. Nze nkola live zange z'abanoonya ku bibozi kukola funny things nenvaako nengenda nenneebaka. Nze kulaba nkuvuma muntu ku live yo. Anelesi bano aba comment section bano babadde. Omuvuma leero enkya ne mubeera babadde. That's all. Naye bino mbu personal bichi families kwatakinga families z'abantu posting everyone. No. I came on social media dancing. I spread love and kindness. Sina budde bw'abasajja, sina budde bugwa mukwano. Siri interested mu basajja abaddugavu sibe bakanga nako. Sibawangako chance. Maybe it will happen but not now. Tolyanga ku musajja amuddugavu kasookedde ng'obeerawo. No. Nga tulabye ennaku. A big no, but it might happen. Lwaki twagala kwegadanga n'abaddugavu banno? Lwaki mutuyisaamu amaaso? Si kubayisaamu maaso saalina obwo budde bwammwe. Bannange.
Jojo wano binaye byakola wano lwaki munemuka mutuleetera abakoddomi wano lwaki temwagala misayi ginnammwe bulaka ku bulaka nze sijja kugamba nti nno nali sibaagala but saalina budde there wasn't any gap for me to get a chance to fall in love with a black man. You look at me. Abantu bangi mwakuwa abasajja abaddugavu. Gamba ati ono Carlos naye wakuwa abasajja abaddugavu. Carlos wagambye nsome comment, wensoma comment mbonkoleko. Carlos lwaki onsabbalaza Carlos? Where are you? Tuve ku mulamwa ba Victor Mukasolyo, te Victor Mukasolyo ntero omulaba. Waliwo Victor Mukasa gwe mmanyi oba yono. Carlos seo message njabo message njirabye. Banange olaba kuno ku social media buli omu ajja kuvuma akuvume naye oli akuvuma atakuvuma mbu takwagala ayinza okuvumisa vibe ya nze I don't take everyone anvuma mbu is a bad person kwa social media waliwo akuvumisa vibe nze I'm okay with it naye amazima gali nti Kabaata kibi nnyo omuntu okukola ekintu nekigenda viral. If it wasn't me, it would have not been like kugenda viral. But it went viral. Nze nebaase simanyi mukazi wattu. Nzuukuka bantu batude ku TV station batandika okuntyoboola. Okitegeera. Namulaba nga akuvuma oyo. Ne manager we n'atandika okunvuma. Senga nze nabatyoboola nga nze omuntu. Obanga kikosa mitima gy'abantu oba mutima gwa muntu nze nkola binyumira. I don't interfere in anyone's business. Ekintu kye interferinga mu bulamu bwange ye Kadaama aze mu kaboksi kange oba ku live yange nangamba Panther asaba buyambi kyonna kyolina ndekayo okulya nendi akawunga n'ebijanjaalo nenyimirirawo omukyalo oyo eyakwate kubo n'agenda n'abonaabona okubeezaawo abaana be oba omwana ali ku street oba ali mu kyalo out there katalina kyalina nteekamu amafuta gange nenvuga olugendo lwonna nesitakula myenge nesitakiringa mu bakirabuzi nesiteewana mbu nakolamu nesitakola kyenkola wabula nenkola ekyo nze kyenina okukola to spread love and kindness among my Ugandans. Kubanga okuva lwazze sinakulabako mu makirabu nakulabye oli mu kwetala olulaba ono olambula mbeera mu byattuwa yange omwana nangamba Panther njagala kulabako Western Tour nimugamba sasula emitwalo 5 tugende nkulambuze Western yonna. Nemwagala entufuka ab'omukwano nenvayo nengenda ye Masaka wansi wuyo Soloti iganga family kwa family abaana nga bali ku live balaba buli omu alaba omwana we nga waafaanana. Nina ebyokukola sidda mu laavu naye bwompita nenkuwa akakisa n'ojja n'onkwatako oba ne twogera. Respect me. Biswanka yakuyisaamu amaaso babana ba TV. Sijja kujajinga bantu. Ogambe oli omuwa omukisa najja nakwata kati nakuyisaamu amaaso Biswanka ye yakukwatako gwe twala. Yakumanyiira omwana oyo. Mwana oyo n'amanyiira bwatu bwe yamanyira alieni sikini. Kabaata, that is life mwatto. I let it go and it is what it is. Okay? Nze nakola live yange senga nali siri ku live. Nakola live yange okuva we yatandika nga nva ku papas paka we natuuka era nenfuluma ennyumba nga live kweri. Franka bawe eno interview yange beera mu Kamooli. Carlos sente zonze agala teeka ku sente ku simu tukyali ne Black Panther. Ulina company etambuza abantu? Sirina company etwala abantu Bulaaya. Nina company bagiyita Black Panther Africa Safaris. Era posti zangu nja kuboza I'll post this tour I did this year 2023. Ntwala abalambuzi okuva mu nsi ez'enjawulo ne bannayuganda bannange end of year. Ababa banjagadde ababa baagala okurelaxingako okugenda mu nature. We have to know Uganda. Tulina okumanya Uganda yaffe nungi bitya. Si Kampala nti tulina Kampala yokka. Eze motoka zizo? Nina kemu. Iyo nga gwe.
Najirabye emmotoka eyo ninga niwe oba oyina emusebo ng'oli mukyala kiba ky'amaanyi. Ninaako emu. Kale ogenda kubeerera ddala mu Uganda oba ogenda kumala oddeyo? Nzirayo nina okwoza ensiniya. Kyogala emmotoka ya Travel wagijja mu kwoza nsiniya n'amanyuma g'ambalaasi? Njoza nsiniya. Kale obirekera ani ng'ozzeeyo ebintu ebyo? Nina abantu abanjagala abentrustinga. Nagirabye emmotoka yo nagirabye. Emmotoka ziba za bbeeyi ezi za Travel ezo. Naye zikola mpola mpola. Kirungi nnyo okuzza ssente mu nsi yo. Uganda waliyo ssente ng'ekintu okikutte bulungi. Ate ne oba toyisa abantu bubi nga buli omu omuyisa bulungi. Abantu bakuwa bizinesi olinagamba Panther emmotoka yo ngitutte. You know? Olaba eddalu tulikola naye ewaka waba waka respect to everybody. Bino tubikolere kuno ku social media. Alwabuuza sokolange n'okulanga lwabuuza mu stage yeeri onalowooza oyina taxi. Mwe bannayuganda bamanyira taxi awo kukikkirira wansi awo. Bijje mu oli otya. Sebo Panther talina taxi alina emmotoka ezirambuza abantu. Ebyo mwamanyira simanyi namuwonda ku kyebawala kata. Ama mubuulire. Nze neekolerera ate si depending ku muntu n'omuntu nina omusajja okunkwana soke nfune kyenjagala neeyalewo bampe ekyokulya nedda akatono ke nnina nkalya ne munnange ate nkalya na munaku sikalya na muntu mulala yenna sikalya na musajja abula nkalya na munaku. Nze kabaata nkwata ne nninnya ennyonyi nga eimu yange si kugenda kukya kalambu kugenda kulaga nti kati ngenze Uganda ndi musama. Ngenda Uganda for helping people. Era nze olaba video zange zonna oba bifaananyi byange byonna biri eyo mu kyalo. I go deep. Eyo nengenda eyo nentabala ebyalo by'ebusoga nemba nyambyewo family 10. It's enough as long as mba nkyerinyiddeko kubanga olaba omwana kadama abeerawo nga tamanyi na mwana we wafaanana nga tamulabangako tasobola nakusindika sente zo zonna baazirya. Why can't we do that? Bwe mba nga nkikola lwaki naye tokikola okutula instead of okutula ku TV station notandika okuvuma omuwala gw'otamanyi n'omuvuma byonna byoyagala ate ng'oli musajja nze omukazi anvume mukazi tusokka okunvuma. Kale kyakunyiizizza nnyo bana basanyuka TV okuvuma. Iye. Bawakone banne. Iye ne yabitandise kubanga nze sina kyenna. Ani yatandise ensonga z'okuvuma Panther? Era ojja biraba nze sina mukazi watu kyennakoze. Just waking up in the morning WhatsApp gundi yange nga yonna ejjudde everywhere Panther bakuvuma ate wakoze ekyo olwakatambya akafulumye nengamba anyways I'm a person who don't take negativity. Nembagamba that is social media baleke banvume okitegeero. Ngenda okulaba obutambi obulala nga ne manager naye anvuma bwe kyekiwala asimanya biki kibi n'obubi kimala byakoze bitya which is okay but saagala okuvuma obubi ng'obakoze eki abanaku abo. Nze saagala kuntyobola kuba senga saalinze era tebandiboogeddeko amazima kabaata togera amazima senga si Black Panther ani yandiboogeddeko? Tewali yandiboogeddeko kituufu ge mazima era senga muwala nga si wa limelight era tebyandibaddewo but because omuntu akulaba nga wanakola ekintu kijja ensonga ekuvumya ne batandika n'okuvuma enkulayo ekinyusi kiva ku ki bakulengeza abo abasiru eveera ku Biswanka. Kale Biswanka yabadde akuvumya jasi omuntu gwaze okyalireko. That is life. Kati Biswanka oyo mwana akuvumya ate jasi wazina omulaga jasi love nti oli faani we yawunzisa akuvumisiza TV namba bantu babi nnyo. Ate la se nedera namulabayo mu studio
Kolo nakule bakuvuma lwe mu studio. Bonna banvuma, bonna banvuma. Nebiswanka yennyini. Bonna banvuma. Nze that's why nagambye it's okay as long as I remain the pure me, the real me, and whenever you need me, sijja kutwala the other thing mbu wanti obola. Nja kusigala nga nze. Kala nebiswanka omuntu gwe wakyalira ati yali ati lwaki naye yali akuvuma abantu abaagala nnyo amawulire. Kati munaye simanyi oba amagezi gavaawa, simanyi kubanga wamma okola ne munne ekintu ne mukikola ye aye tosobola kukola byebyo. Walina ebiswaka bulungi mu vidiyo ne mukolayo buchallenge awo ne butambula kate ne yegatta mu bakuvuma bantu bazi sibe wamuwa ne ku ssente zo. Okugaba si kibi sijja kirangirira naye tubeere nga bantu ba mutima mirungi. Muno